kiri kyosaba ekigamba nti buli level y'okulonda yalibadde public holiday. Ani agaba public holiday? Bino ebyene ebisigadde byeyogera binamu interest nesaalaba ku MUP nolwekyo nenga nti ddala neetaaga MUP nenga ngenda okulaba nga simwetaaga nenga mwetaaga wa kukuteeka amateeka ye bwe ntunula mu myaka 5 mateeka ki agakoleddwa MUP omulimu gwe kulondoola ddala bempi bano balondodde bwakalondoozi babukoze ngenda okulaba nga tebabukoze banyiiga ng'ekibanyiiza results ezaava gye basooka okukola ki okulonda. Abantu si bamativu nti be balonda be balangirira ku sayidi nno zonna kuba abantu abamu bakyuzinga sayidi emu ku sayidi zonna si bamativu nti be twalonda be balangirira. Nekino kankibagambe bwe namala okutunulira ebyo nenkozesa emyaka gyange gye nnyina n'obumanyirivu obulala bwe nnyina nenzuula nti okulonda si kwa buli muntu. Abantu abamu balibadde tebalonda lwakuba tebamanyi bye balonda. Kyova olaba omuntu alemererwa okugenda okulonda wa LC1 gwe yeetaagira ddala n'alonda MUP gwakakasa nti ayinza okumala ekisanja emyaka eki nga tamulabangako. Ayani Clark bwe yali ava kubwigombolola nti abantu b'endiini nze nabo bendaba gwe waalibadde osaanira okujja okubeera mmeeya wawano omakinemugaa nti abyombi sibisobola. Okusooka sisobola kwegayirira abantu ku mpakalulu sisobola, ekyo sikisobola. Nkugamba mpango ow'obusobozi bwange bwokakasa nti si bwowa tompa kaluluko mba sikeetaaga kuba kaba tegenda kungasa yadde kayinza okunteeka mu kifo naye tekangasa bwe najja okubaako kyenkugamba tukole tojja kuntegeera. Gwe tewawulirako nga batuwa lipoota ey'emyaka gino 5 nga waliwo disitulikiti emu ababaka baayo 4 teri n'omu yateesa mu paalamenti yadde olunaku lumu. Ekyokubiri batubba nnyo ekiti batubbira nno ddala abakulembeze baffe batubba. Kyova olaba omuntu ayinza n'okuteeka puroguramu mwe nga mulaba nga egenda okubajja mu bwavu naye nga byombi bibiri abitaddemu okubalimbiramu n'okubabbiramu. Nyeezi eno tuzisazizzaamu ziweddewo n'eziri ku 9 tuggyeko 4 tusigazza 5 n'ekyo tusigazza emitwalo emeka si 10 Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo dakiika zino ziri 3 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungeezi k'olunaku olwaleero. Bakulisizaayo mwenna ababaddeko ku mirimu olunaku olwaleero. Mu studios nina Imaamu Idi Kasozi. Imaamu Idi Kasozi mukadde wange ono namuyise tutunuulire ku bintu bino nga bwe bitambula. Nina kye namugamba nambuuza ekibuuzo ne mugamba jangu twogere ku nsonga zino. Kinkoze bulungi nti olunaku lwazze okulonda we kuwedde mu nsi yaffe Uganda. Okulonda obukulembeze ate abo abantu baffe abawansi bw'oboza eri ebukoba ndowooza eyo waliyo divisions. Muganda wange Naggalamaawo ndowooza iwa Nakifuma oba Nakifuma Mufumbe naye simanyi sinnamanya mawulire galimu gafunye ne Kasawo eyo nayo ninayo bw'otuuka ene Mukono nayo ninayo. So ebintu olwaleero twagala tutunuulire. Olwaleero tumaliriza okulonda. Munnayuganda Ssemateeka amuwe bbeetu okulonda. Oyo gwawulira anaamukolera obulungi. Ebibiina byajja n'alonda oyo w'ekibiina kye n'alonda oyo amwagala n'ebirala byajja. Olina kwondekedde nja kulonda. Ebyo byonna twagala okutunuulira okulonda okuviira ddala waggulu. Bannayuganda batuukirizza okulonda kwabwe mu butuufu era okulonda okubaddewo mu nnansi emyaka 5 anaakuganyulwamu oba kunaamuyisa kutya. Imaamu nsaba olamuse kubawuliriza.
Okusooka alhamdulillah twebaza omutonzi atuwadde omukisa guno nate okudda ku Radio Simba studio eno mbadde ndudde okugiddamu naye nga bwe nagireka bweri bongeddemu era nakati ne kamera ezitukwata edda tezabangamu njagala okulamusa mwenna abagoberezi ba Radio Simba bagiyitanga femmwe era bwekyali empologoma y'eddembe Lubogola Simba empologoma y'eddembe simanyi empologoma zirina ddembe empologoma mpozi nga nzikufu netalya bitagujjo yeyinza okubeera yeno yennyini etalya bitagujjo tuyozaayoza mwenna ababadde mu kulonda neewuunyiza nti olwali wabaddeyo okulonda wangi nteewuunyiza kitegeeza nti ffe twamala ndooza ffe engeri gye tuli mubibuga wano twamala Kampala yeyamalirira bino ebirala abantu oluusi tebakitegedde nti bamanyi era n'abantu bangi baba bavudde ni ku byalo byabwe bajja okukola nga tebamanyi nti waliyo ki naye okusambika byogedde mwenyaga okusooka okukola statement ye lwaki abantu babadde batono ng'ate obutono obwo bwagenda bukendeera okuva ku pulezidenti netuddako LC5 netuddako bameya b'ebibuga kati neeno gyetusembye buli kimu kigenda kikola kikendeera okugeza ku pulezidenti ne ba MP Kampala abantu 22 ku 100 be balonda etwaduka ku meeya tebawera na 12 ku meeya nafuluma ekibuga ng'owamawulire natambula disitulikiti zaalinga 3 nasookera waffe Mukono nsula mu kibuga eno Kampala naye wensula si wennondera nzirayo ewaffe n'ennonda era oli yakimbuuza ne muga nti n'empapula ze bansaba kababeere ku mulimu wano zino n'eri ezinkwatako zonna era n'olwaleero bwe guti bwe gukoze eki bwe gubadde n'ennyanguwa n'enkomawo so olunaku olwo gwe nali naye mu mmotoka nimugamba naye kwonojja mu ssaawa 12 tufulumye tugende naye ng'abantu bagenda kukola abantu tebalonde kulonda ng'ewone Kampala bagenda kulonda mu loodi okitegedde ewaffe tugenda kulonda chairman wa 5 ne Wakiso mwempita nga bagenda kulonda kuba nayita mu Mukono nempita mu Kayunga nempita mu Kamuli nengendera ddala paka nempita mu Luuka neyongera kumpi kuyingira Iganga naye nga nayitira eno ninga abantu bali ku mirimu gyabwe imam so genda kama wange lwaki kiri kyosaba ekigamba nti buli level y'okulonda yali badde public holiday ani agaba public holiday bino ebyene ebisigadde byogera binamu interest ekyo kiyinza okulemesa okukola ki ekyokubiri kyogambye abantu nakyogerako naddanga nokulonda kuno tekunabaawo omuntu wa bulijjo yali badde alonda ani yali badde alonda kansala nga bweyogedde wekugombolola ne chairman we LC3 neŋŋamba abantu nti ndi wa bulijjo naye siri wa bulijjo nnyo ekyokubiri abantu abeesimbawo abawalala olaba bakunoonya ninaga nti mu myaka 5 nga mpangalira ku kifo ekireeta n'abantu bangi nga n'abantu bebalondayo bakakasa nti nyinamu ka influence katono nesaalaba ku MP nolwekyo nenga nti ddala neetaaga MP nenga ngenda okulaba nga simwetaaga nenga mwetaaga wa ku kuteeka amateeka ye bwe ntunula mu myaka 5 mateeka ki agakoleddwa MP omulimu gwe kulondoola ddala bempi bano balondodde bwakalondoozi babukoze ngenda okulaba nga tebabukoze ogwokuteeka amateeka tebagukoze obwakalondoozi tebakoze eki tebagukoze ogwa representation nti bakiikirira ffe ate bwe mbasaabala bankiikirira bali muki nagwe tebakoze eki tebagukoze kakati gwogwokugabanya appropriation budget
nenoonya ebintu byenyinamu interest kubanze imaamu nyinza oba sina interest mu foreign affairs naye nyina interest mu internal affairs nyina interest mu agriculture nyina interest mu health nyina interest mu education nempimamu neŋŋamba byo bino mu appropriation twafaanana tutya nenzirayo ku meeting y'Abafirika Africa Union bamiitinga ne basoosowaza ebitongole nga bimeka bisatu mulimu ekya education mulimu ekya health mulimu n'ekya agriculture ebyobulimi lwaki bya bulimi mu kulima ffenna mwetujja emmere mwejetulya oba efaanana ekya ffenna kizibu nnyo okusangayo emmere gye bakoze nga mu prosesi y'okugikola tebataddeemu mmere ennime kuba emmere nnyingi bagikola waliwo ayambuuza nti ndya basimati namubuuza basimati bamulimawa mbuulirayo gye balima basimati naganyima mugambi ki njagala ombulyo gye balima basimati nti oba Pakistan nabaga nali ŋŋenzeeyo nesi saalabayo gye balima basimati aba India naga ne India nali ŋŋenzeeyo sirabayo basimati balima muceere kati mu muceere ogwo gwe balima naawe gwolima ekibimba gwe bagenda bagattako ebintu ebyenjawulo gwe n'ofunamu basimati naye nga guli original ate gwe gwotayagala gwe bayita super era super twamukazaako nti nga kitalo yekitalo naye nga yalimu emmere etaliimu kyebagaseemu ne super bwolimu otegeeza olisanga nga bamukola bukozi nga baddira omuceere basimati nga bamukola bukozi baddira omuceere ne bagattako ebirala ebyengano n'ebirala balyoke bamukole afune eggwako koyagala naye bw'oba onoonya ebintu ebiri organic basimati organic taliimu basimati tali organic kuba mukole bukozi tebamulima kati emmere ekyokubiri lwaki abantu basoosowaza ebyenjigiriza ffenna ebyenjigiriza kuba abantu abasinga balowooza nti bagenda kusomera okusoma basome bafune emirimu emirimu tebagisoma emirimu bagikola bukozi era tobeera eyo nti nasoma omulimu wasoma tusoma kufuna magezi nakutegeera tukozesa amagezi ago getu amasome n'okutegeera tukole emirimu tube bulungi era ntanogamba abantu ne ssente nazo tebazikola ate tukola mirimu negituwa essente buli ono agenda okukola essente ebirowoozo byonna nebibeera ku ssente emirimu gigenda kukulema oba egikole gadibe nga lye ogenda okumaliriza nga ssente zino ezisookerwako zifunye nga togenda kuddayo okufuna mirimu mirala lwaki mu prosesi y'okukola kuba gwali okola ssente wakosa bannannyini mirimu tyayo nedda sobola okola omulimu n'ogulongoosa nga Evans gwasanga ani yakukolera kano nti Imam Kasozi ng'akola recommendation ani yakola kano nti Imam Kasozi kati ye Evans we wamuggyako sinja $5,000 gwasoose okukojjako muggyako 7 anaddako omuggyeko 10 olabye ssente z'oyagala bw'ozifunye n'olwekyo mulekerawo okukeera okuva awaka nga mugenze kukola ssente muva awaka nga mugenze kukola mirimu mulekerawo okuva awaka nga mugenze kusoma mirimu muva awaka nga mugenze kusoma kufuna baki magezi bwe munaabigatta biri byonna mujja kubifuna ebyobulamu lwaki ebyobulamu buli omu muffe yeetaaga bulamu buki bulungi teri kiruma ng'okugenda mu ddwaliro ng'onoonyayo eddagala nga terikola ki teririyo olunaku lwajjo nakyaddeko mu ddwaliro ly'e Kayunga era njagala kwebaza dayirekita waalyo olw'obuyonjo bwe yateeka mu ddwaliro lye kiki ekyabadde kinkyazizza e Kayunga emirimu gyange egimu gyenkola ne bannange gyatusisinkanyisa abantu abaagala okuyambako kukujjanjaba abantu nga interest yaabwe eri mu area gyenkakasa nti naye Kabaka wa Buganda agifunamu yo interest siko sales
kati Kayunga eddwaliro ly'e Kayunga ali mu kitundu ekimu ekirimu abantu abalina sickle cells eziri waggulu lira ani waliwo districts ezimanyiddwa kati bw'ojja n'ogenda n'ogera ku sickle cells e Kabale mu bantu maybe 10,000 oyinza okusangayo omu oba babiri oba n'otasangayo abalina ekirwadde ekyo abekyo naye eno okisangayo kati kwe kugamba nti tubazimbireyo waadi era tuzimba waadi ey'abantu ba sickle cells ejjo nasanze tuli mugiyita woloplate we bateerako biimu tuliko ring biimu gye babaddeko ku mulimu ogwo mu partnership mugiyita partnership oba naffe ne gavumenti okujjanjaba batwasooka kugenda lira kuba basinga obungi abeerira bo nga baagala kizimbe kineneko kyakalina n'ebirala kati kyetwalina nga si kyakalina kwe kukireeta e Kayunga mu ddwaliro e Kayunga era kitambula twebabaza abya Ministry of Health ne Kayunga okutukkiriza naye nekyerira tetwayimirira netubagamba tukole bills empya nazo tugezese tuddemu tugambe bakama baffe oba oli awo banaaba bakkiriza nerira tujja kugendayo naye kati ye Kayunga era tutajetinga okugamba nti wetumalirako omwezi guno ogwokusatu nga ekyo tukimaze kuba abantu luli babadde babajjanjabira bweru bwe baba abangi batabajjanjabira bweru nga bajjanjabira ate balina okujjanjabira abalala inconveniences oluusi ne zibaawo so obulamu ffenna tubikola ki tubyetaaga so kati abantu lwaki tebagenza kulonda nsembyayo obuuza ekibuuzo kyekirala bine banyiiga ng'ekibanyiiza results ezaava gye basooka okukola ki okulonda abantu si bamativu nti be balonda be balangirira ku saidi nno zonna kuba abantu abamu bakyuzinga saidi emu ku saidi zonna si bamativu nti be twalonda be balangirira nekino kankibagambe bwe namala okutunulira ebyo nenkozesa emyaka gyange gye nnyina n'obumanyirivu obulala bwe nnyina nenzuula nti okulonda si kwa buli muntu abantu abamu balibadde tebalonda lwakuba tebamanyi bye balonda kyova olaba omuntu alemererwa okugenda okulonda waero si wano gwe yeetaagira ddala n'alonda MP gwakakasa nti ayinza okumala ekisanja emyaka eki nga tamulabangako naye ng'onaasula naye ku kyalo kati bw'atagendayo oluusi ne bamulondera atasaanira kuba oweeroze ono gwenkugamba kansala yakola ku myala n'empuli abantu bagisaba b'MP kati bw'aba yakola ku mwala mwangu nnyo okutuula netuganda nayo nti ye yadde balemereddwa okutuwa naye omwala guno gwetaaga miliyoni 3 naye ffe abatuula wano mu bulungi bwansi tetusobola kugwekolera haji imaamu nga tonnamalayo nina kenjagala okwongereza bw'otuuse ku nsonga eyo nti nali mutuufu kubanga waliwo nali njagala okwesimba ewaffe eyo mukono nga nina ekifo kye neetaaga kati olinanga naye awo neebuuza olinanga naye otandika butandi wano wanene ddako wansi katono kati we yaŋŋamba ne mugamba kati ate awo nnyinza obutasobolerawo ddala olw'ensonga yaŋŋamba bwa kansala olw'ensonga sisula ku kyalo ndi muzaale waakwo era n'ab'ekyalo bammanyi nti ndi muzaale waakwo buli omu ammanyi n'obuweereza nsobola obbukola era nga n'ab'oku kyalo kuliko abanga naye gwe lwaki tojja ne weesimba naye nga ku kyalo sisulako eyazza eggulo simumanyi eyakawasa simumanyi embeera y'ekitundu nkoma wano ewaffe seeyongerayo eri ku kyalo yonna gye kikoma nemuga nyinza obutasobola nabangi kubo bino by'oweereza kati omugaso guno tebagumanyi abagumanyi balala kati bw'oyogera ekyo nali mutuufu kituufu ddala judgment gye wakola bali mutuufu ogaa nti kino yadde oŋŋamba nti kyekirungi sikisobola nze naye nfunyeko opportunities 2 okubeera MP abantu bangi engeri kyanjo gyawummudde kyange obeera MP maamu nembaga nti nedda newabaawo naawo Ian Clark bwe yali ava kubwigombolola aga nti abantu b'endiini nze nabo bendaba gwe waali badde osaanira okujja okubeera mmeya wawa
wawano omakinemuga nti byombi sibisobola. Okusooka sisobola kwegayirira abantu kumpa kalulu, sisobola, ekyo sikisobola. Nkugamba mbanga luzi mpanga owobusobozi bwange bwokakasa nti sibwowa tompa kaluluko mba sikeetaaga kuba kabategenda kungasa yadde kayinza okunteeka mu kifo naye tekangasa bwe najja okubaako kyenkugamba tukole tojja kuntegeera. So wali mutuufu kyenvudde kugamba nti abantu omuntu ono owa bulijjo gwe twetaaga. Kyenjagala okugattako ekyo kyembalinjaga omaliriza nakyo abantu bakitegeere bulungi nti abantu abamu tebannatuuka kulonda kuba mu kyo ky'okulonda MP baba balonda kansala ate bwe bayita okulonda kansala ne batajja kuba banyiize bwebadde balobogwebadde kansala kwabwe yali badde kansala wabwe gwe bayita MP ate kuba mutuma kyatasobola biri ebintu ebina byenjogeddeko tabisobola ate gyoyagala okumutuma. Kati wali abantu abali abafaanana bwe batyo abatamanyi kyebalonda babadde tebalonda n'ensi emuyita nti nkulu. Abantu abasinga bakatandika okulonda emyaka 10 emabega 15 oba Amerika oba Bungereza ensi zonna zizoyita enkulu. Abantu kyemuyita universal suffrage nti buli muntu yenna universal adult suffrage nti buli muntu aseeka okulonda bakatandika. Ate ffe kano kati engeri gyetulya tetunnatuuka abantu majority babadde tebalonda. Ekyo ne kiggwa. Ekyokubiri omuntu alina omutima omutono naawe va mu byobufuzi bireke kyova olaba wanyiiga olwokuba MP gwaliaga teyayitamu kati ate ono gwosinga okwetaga naye nogaana okugenda okukola ki okumulonda. Kati olw'emitima egyo eminafu gyegiganya abantu okujja okugenda okulonda okwogerako era kyekyabagana okujja okulonda mu bibuga ne town councils kyekyagaana abantu okuddayo okujja okulonda ku LC5 kyekibaganye nakati. Katuddeyo twebuuze z'ennaku ezo eza public holidays zonna tuzeetaaga lwakulonda bulonzi nga nebyetulonda tetunnabyekakasa. Bwenziramu ekyo nga kiki olunaku jjukira kati waliwo abantu abataddayo mulonda mu byalo kuba bwe twatulonda MP babalondera mu byalo bwabwe kugoliwa kumpi waddayo naye bangi tebaddayo. Abamu nga banyiize abalala nga nesente zange nononera ki. Kati kitegeeza naye mu kwewandiisa yeewandiisa nga tali shuwa wateekwa kulonda kuba kyalonda takimanyi. Kati Imaamu bw'otunuulira ensonga eyo abantu abo betulonda ebintu ebisatu bavunaanyizibwa kinene okusobola okubeerawo byewasoose. Bwe tutunuulira ebyobulamu ne tutunuulira ebyenjigiriza n'ebyobulimi ng'eggwanga ekitukwatako nnyo tutwaliremu obulunzi n'obuvubi. Anti kasobola ebyobulimi byonna ebyo bibaamu twakye tuyita agriculture oba farming. Naye abantu bano bebenkizo okulaba nti bino byonna bisoboka okulonda okutambula era birina okutambula. Owewaffe ekitege mukono mbeere mulamu bwe tuba tugenze ku division nti eddwaliro lyaffe LS Center 3 oba 2 eri bwe tweyongera ku municipality eddwaliro weeriri bwe tugenda ku district kale referral tulina Kayunga ne Kawolo abo bonna bawuliziganya naye tetufuddeeyo. Okulonda n'okumanya obukulu bw'okulonda n'obukulu bw'obutamanya kulonda tuyinza bufuna tutya? Balina kyemuyita civic education. Ebyo babisomesa abantu buli muntu n'ategeera obwetaavu bwakyo. Kati gweyogedde ku ebyo byokka naate ebyenjigiriza bye bikulu nabyo nnyo. Kati osanga omuntu asula nange ndi wa Mukono Town Council nyiramu amaka gange gokubiri mu Mukono Town Council Ennamyoya naye nali nzija abaana Ennamyoya mbaleeta okusoma ku Kampala kugundi Saapolo Kagwa baana embajja eyo nga nti njagala nga basoma mulimu eddiini ne bayita ku tawhidi. Otegedde lwaki tukola ekyo n'obonaabona n'oyo jamu ku makya n'ekawungeezi
abaana ogenda batuusa mu kiraasi abamu nga bakoyedda bwoba bateeka mbana ababanoona mu mmotoka babanoona ku budde nga naawe tonnategeka kuzuukuka nga bakonkona kutwala ki tonneekyusa mwana kati ate tannadda essaawa zino bakyali mukuba bamuzza ebimu byemulaba decline mu performance mu kutegeera kw'abaana ensonga byebyo tubakooya mangu kati kyenjagala okugattako nti twetaaga okuddayo tuyigiriza abantu omugaso n'obukulu bw'okulonda ekitegedde bwe banaamala okuguyiga tulyoke tubakkirize bajje balonde lwe tubatewa obuti ne bajja okulonda nga tugamba nti omanye demokrasi eyo human rights ebyo byonna abantu bwe batyo bye bakolembeza ne tugenda olw'okuba tebamanyi ne bakoleramu ki nga bw'olaba bwe twayogera ku ddembe lya buli omu abazadde bangi ne tuva ku baana baffe nga tulowooza nti abalala bagenda okuba tuyambako era nze nagamba nti kino kyebagamba nti omwana tebamubonereza eryetteeka bwe baba lyakunkwata lindi nkwata omwana alina okubonereza kuba omwana wange bayita omwana abaana ba gavumenti be bayita aba gavumenti mukyalo bwazaala olwaleero enkeera sosowaaka akuleetera ekipande koonaafuniranga amata n'obujjanjabi bw'omwana naye kati gwe bw'ozaala omwana wo gwolina omwerabirira amata gago ebirala bibyo kati ate ono amukiriminga nti wuwe newe bamuzaalidde nawe osasudde owange nagaana ekyo nze sikiririzaamu oba kinkwasa omusango nagwo nali prepared okuguwoza nebwe kuba gwakunsibisa gunsibise oba oliawo mu process abantu bayinza okuyambaga nti tuddeyo ku nkola eyafuula gwe Evans gwe kyoli ng'awakeewa mu generally muyinza oba mwali bubi naye olw'okuba waaliwo communal responsibility ne bakulera kakati waliwo abalina ebyo bali mu kwewaana nti mumuwulidde Evans mwana waffe Imam Kasozi okugamba mwana tubamuzaala eyo ewaffe oyo mwana wa gundi bakwenyumirizaamu luvannyuma kakati tusooke abatekwa tuyambe kati olabe abaali badde bayigiriza abantu ebyo civic education n'ebirala naye twasomanga we nasomera ebintu ebyo byalingawo naye ebintu byagenda bivaawo mpolampola ne university ng'era essomo gyeriri omuntu ayagala okweteekateeka okusoma ng'amasomo gyegali nti kakati ebibiina byobwannakyewa nga waliwo ebijja okuyambako okumanyisa abantu omulimu gwabwe n'omugaso abo bonna beetukopa ebyewaabwe ebyo bikyaliyo kubanga bo bayita mu stage okugenda mu stage okubiteekawo ekitafaanana naffe nze agana naawe nze nyina omukisa omu ku baana bange muddugavu nga nze naye muzungu kuba alina obutuuze bwe buzungu njaga kukakasa sirina kyemuwa naye asoma ne bamulabirira ne bamujjanjaba gyali omwana owange omu ku baana bange asembayo obuto kuba yafuna obutuuze bwawa bweyo mu nsi mwawangaalira ebyo babikola ki ne bayinswalinga na buli lwa Sunday buli weekend alina waateeka okugenda azanye comfortable wano tebiriiwo era bw'oba obyagaga obyekolera naye ate nga byandivudde mbakulembezaabo betukomye okulonda olwaleero kati naye bwe nkugambye ddala omanyi waliwo ebintu bibiri abantu nga balina ebifo obukulembeze n'ebifo byanjawulo tusinga kuba n'abantu nga balina bifo naye nga si bakulembeze naye mu bifo mwebali MP waffe yegundi bwe tewawulirako nga batuwa lipoota ey'emyaka gino 5 nga waliwo disitulikiti emu ababaka baayo 4 teri n'omu yateesa mu paalamenti yadde olunaku lumu enamba 5
webali mu mawulire sinze mbogera babawandiika mu mawulire okusinzira Gundi nange nabasoma district namba neera bazeeyo era district yemu bazeemu ne balonda era bwolwekitegere bayinza okuba babaziza n'okubazza lwaki omulonzi tamanyi kyalonda era kyova olaba bakyanguya mangu nti ne Gundi agenda alyeko Gundi aluddeyo nnyo tisagamba naye bwe bali bateeka amateeka awo tebateekako kkomo naye omuntu agamba nti Gundi aluddeyoko ate bw'atuuka eno waggulu n'alonda aluddeyo nnyo okusinga ono gwalikola kitegeeza tetunayiga tetunamanya byetulonda kati ki obuvunaanyizibwa bwe kituddeeyo tusooke tulongoose ekyo tutandika era kyova olaba actually bagenze batamya nawulidde n'amaloboozi mangi n'abantu nga bagunjufu nga bategeera nti andooza ebyokulonda tubireke bitumalira ssente naye ebyokulonda tubireke Imaamu bitumalira ssente naye bw'obanga otunudde okuva kalulu kano aka president in fact ekisanja kino n'ekisanja ekiwedde emabegako awo waliwo n'ebisanja abuuka kino kye bamaliriza nekino kye tugenda okutandika emabegako awo obuukayo kimu n'ekirala 12 nagumu oba oli awo abakimanyi nti n'abantu bano balina okusomesebwa bwe bandibadde nabo bafunira amaanyi kubanga ekyamazima mu kulonda kuno ebitundu 22 okusinziira ku kugamba nti tetumanyi kye tulonda abantu babadde bagezezzaako naye ne batawaana era n'ebibamazeemu essuubi okukka eno wansi ne byeyongera olowooza wano si we bandibadde n'abavunaanyizibwa okutumanyisa okulonda kyekina buli kimu okukozesa omukisa guno anti abaali badde bakuyamba babituukirize bwe wali olonda walonda bakyamu kuba biri byetwogera bajja kugamba nti nno tetulina ssente zikola kiri kati ani yabadde azitegeka zabadde zijjira mu appropriation era ne mu kulondoola mwazi waayo bw'abantu abayigiriza basobole okulonda ebituufu bituyambeko tugende mu maaso mu nsi ezifaanana zino abamu ziyita Banana Republic oba Third World oba ez'abaddugavu naddala ez'abaddugavu bemuyita abakulembeze abalimu balina ebizibu bisatu oba characteristics balina empisa ssatu zebeegattiramu esooka oba omusanze Ghana oba omusanze Egypt oba omusanze South Africa wonna gy'omusanga byo bino bisatu biri ni common ekisooka balimba nnyo abantu be bakulembera ate ne bakulembera bakkiriza obulimbo nti tulimbeyo kale tulina nenjogera wano obadde omupama kitya onimbayo ki ganga omuntu ali wiringa okumulimba ekyo kimu naye bakijeri abakulembeze balimba nnyo era mu kampeyini zino ezibaddewo singa nkubuuzizza oba mwe muli bamawulire mwagoberera kampeyini z'obwa president wawuliramu ensonga semasonga ezikwata ku Uganda kwabanga mukayana gw'oluddeko nnyo gw'abantu bafa obakuba mwe bwana mwe ebyo binawuliranga naye ng'aboogera ebyo ate balonye bwa president agenda okusala amagezi agagamba nti buli kyalo essomero bwe baba litaddeko siidi sukuulu oba buli ggombolola libeemu ebyetaago taliiyo takina tutambulira ku bulimba ekyokubiri batubba nnyo ekiti batubbira nno ddala abakulembeze bafa batubba kyova olaba omuntu ayinza n'okuteeka puroguramu mwenga mulaba nga egenda okubajja mu bwavu naye nga byombi bibiri abitaddemu okubalimbiramu n'okubabbiramu ng'ate puroguramu egenda tujja mu bwavu ng'erimu okutulimba n'otubbiramu andi kankuba ekyokulabirako wano waliwo puroguramu gwampuliriza ngaoli wa gavumenti sivumirira puroguramu za gavumenti naye enkola yazo etali ntuufu yeeyo liddembe lyange okujoogerako nga munnansi kati bakugamba nti omuluka wagowa miliyoni 10 bayongeddemu kati bagenda 2-3 kyonna kyagala gifuule na biliyoni miliyoni meka 10 omuluka gwe wammwe kusinza woyogedde ongambye Kitega
Kitega bwe kuba gulina abantu batono nnyo mutwalo gumu Namira Anthony Ward mutwalo ki gumu dira omutwalo dira billion ogabizeemu omutwalo gumu kankuyambe gwali eyo si mathematics tumuyita arithmetic billion tuwandiikeemu ne 0.9 si yeyo emu ne 0 ki 0.9 omutwalo gumu tuwandiikeemu ne 0 mmeka nya kati tugabizeemu nyeezi eno tuzisazizaamu ziweddewo n'eziri ku 9 tugyeko nnya tusigazza 5 n'ekyo tusigazza emitwalo emeka si 10 zisobola emitwalo 10 gy'okulaakulanya serious nga tubadde serious wangi naye nti bo bagamba asookerwako oyo alina akagwa mu ezo oba asookerwako zisobola okukuyamba sinza zikusanze nga naawe okola ne zijjanga bonasi nga tozibaze nti koyimiridde okugenda mu maaso mwenna abazirinze nga zemulinze mbasaasidde ne bakulimbiramu era n'osigala mu mativu nja kukugattirako batuwayo n'example wano batuleetera mu kampeyini zino President Museveni yaleeta eddoboozi n'alizannya saali kulaaleyo naye nali waka wange nga mpuliriza nga ndaba TV nga mpuliriza ne radio n'atuleetera omukyala gwe baawe $1,000,000 n'atunnyonnyola nafuna $1,000,000 yange ki emu nengenda ngula embuzi 3 enduusi nengulyako ennume atajogeda nennume nempeza embuzi meka nya nezigenda zizaala buli omu nezaala obuzo bubiri zifuuse meka mukaaga ogatako nnya 10 okumanya zankolera nezimpa obusa manyuwa nenteeka mu lusuku lwange nenteeka mu mwanyi zange nengabirako banneiba abantu nebakuba engalo nenga abantu kyebogerako bakimanyi oba nenzira nze ndi mulimi ndi mulunzi lwe nalonda embuzi ennyingi nalina embuzi 4 gwe nze Imam Kasozi ayogera nawe embuzi 4 maniwa nemunoonya okuteeka mbiri ebirala byenkola nga tawera naye nga nyina embuzi meka naye nalina embuzi enkulu 4 n'obubuzi n'obwana obuto 6 ezo embuzi ezo nebwe zawadde zonna nga 10 okuweza zoteekako bitooke 2 ebikolo by'ebitooke 2 oyinza okuba weetaaga emyezi 6 kati yajjawo n'ekyo bakitweta nga ye success gye bakulaga era abantu ne baagala bakikkirize kati nze amanyi neŋŋaa nedda kyova olaba ŋŋamba abantu abali abo mu nsonyiwe nti ennaku zino neesiimisa nnyo abatamanyi mbakwatirwa n'ensaalwa abakola ki abatamanyi kubanga ku bintu byonna tebafaayo naye gwe amanyi ojja kufa pressure teweebaka bw'oli emmere tokuta ebizibu byereere kati naye nga ekyo nkireetedde mu kiri ekigaa nti okwo kwali kutulimba oba n'okugamba nti n'essente zaffe n'okuzibbiramu bazibbiramu mu process eyo okitegedde n'abalala ebifaananyi bye baleeta buli kifaananyi kye baleeta nsobola okujja oli waliwo yalinga nti bano abalala bye baleeta ba model farmers nenga ndi mulimi levo kwentuuse wennimira nga nange ndabika nga ali modo ki naali badde modo nga sirabangayo omuntu ajja okumbuuza kuba nze bwenziza nogwe nkuwadde ki ompadde ebiva mu naanaasi ekibala kino naanaasi enkaze bulungi eri wero seed owalusimbi leeta kamera abantu balabe naanaasi n'obugambo buliko ani agikola naye kyetaaga nakyo kigamba abantu product of kulut naye wansi awo mubugambo butono product of Imam Idi Kasozi Agro Farming Limited PO Box 16-9-7-23 Kampala Uganda nessimu nezigendako no added sugar naturally sweet flavor grams 5
kakati kitegeeza nti leveeyo kati nvudde neemu mulimi oli alima obulimi nengenda nembano bemugamba add value ebyo byonna ebiriko okwo bwogenda wa registra awandiisa ojja kusanga nga byonna adresi yange igundi gyange essimu gye basomye bwogikubako yange oba bwogiteeka munogezesa nokebera ajja kufa amannya gange nga bwega Imam Kasozi otegedde kati naye mu myaka gyenkoze ebyo nasirabangayo of course saba muntu kujja sibasino kubasaba nti bwemuya muno mujja nebwe mujja nyinza okugaana so Imam abantu kye bakola kumala buseera kyekiri okukulimba n'okukuba ne bakuzamu ekisembayo ekyokusatu batya abantu be bakulembera kyova olaba nti tusanga n'obuzibu okuyita mu kkubo olwabo betuyita abakulembeze tebayimirira ku bitaala tebayita akkirizibwa okuyita teriteeka limukkiriza naye ogenda olaba nga awaguza ayita eri n'akusongamu n'amaanyi naawe n'otya oyinza n'ovuga emmotoka yongoza eri akutidde akyakugamba nti mukulembeze kati ebyo bisatu olwokwo kwe batambulira kyetuva tusanga obuzibu buno n'okulonda tugenda okumaliriza nga tetumatidde era kakati abantu abamu okimanyi bali ku nsiko ekibavunaanyisa kwetaba mu kulonda abalala bali mu makomera ekibavunaanyisa kubuuza n'ebyetwalonda byebyo abalala bali mu masaŋŋanzira tebamanyi kiddako era waliwo abantu abakakasa bwojja n'obuuza kubanga ebintu abamu waliwo wetutuuka bwe mubuuza accountability entuufu olinga agamba nti nno bogamba bakubba leeta DR form zo ekitegedde gweokola wano mirundi emeka MDO weyali azire n'atuula wano alabe bwowereza mu mativu n'ekigamba nti akusasula ojja kukola omulimu n'ogukola ayinza n'okumala ewiiki 2 nga tawulirizanga ku programu yo tufunamu bufunyi olunaku lumu mu mwezi twogera mu byabadde bitya tuzaako ki exactly ne kati eri tebiriyo kati abantu bemuyita ba polling agent polling assistant agent sina kyemwagaza polling assistant bwe baade bakeba ebibuuzo bya UNEB watuteya kuba wasasula fees na kyoyinayo omuyizi watuteya alabira we bamakinga ogamba nti wali bamukola ki bamusasula akola omuki omulimu gwe therefore tewuli kisabisa muntu nti leeta DR form zo ono gwe twatuma okukola omulimu bwe yali badde nga mutuukirivu nga talimba bantu tatubbiramu tatuca yali badde nga bwe byavaayo nga bwabirina bw'ojjano n'obuuza omukulu alangira ebyokulonda nti naye byowa pulezidenti mpulira wali mukuŋŋamba nti mu disitulikiti y'e Masaka Imam Kasozi yafunayo obululu 7 yabufunawa atya kyekyo bwe yagala okugenda mu details olondolega nti ku polling station yafunawo obumeka kuba olwo ne polling center emwe bamu polling stations nga 5 olw'amannya gaffe mu A2K yafunawo bameka ku gundi bameka singa ebyo babituleetera eno oba oliawo twalizeemu thika okugamba nti kyakola kati awo wali obuzibu nti obulwadde bwonna bwe tulina abajja okulonda abatono obuteekakasa bivuddemu trust twagimenyawo gye twetaaga okulira mu tusooke tuzimbe then tusooke tugende mu kulonda n'okumatiza abantu abamu nti abakakaza dda nga temunnategeera byemulonda gwalonda omuntu agenda alyeko gwalonda MP kubanga aziika gwalonda MP kuba asasula fees z'abaana bo egyo gyonna si mirimu gyabwe singa agenze n'akola biri binna mu butuufu nga yali agwanda yabadde gezesa nja kubuuza kuba MP abasobola okwogera olulimi luno lwenjogera ababadde mu paalamenti eno eweddeko ebisanja 5 olowooza mwakakyazaako nga bameka bayinza okuba tebawera 5 bayite n3 n'abalala lwaki tobakyaza lwaki tobakyaza
kubanga okukakasiza ddala nti byoyagala tebabisobola, meaning therefore baali badde tebali mu paalamenti. Ampuliriza omulungi kampumulemu Imam Idi Kasozi gwe nnina mu studios. Tukomawo eddakiika ze tusigazaayo tulabe ensonga eziddako temuva. Ono agambye Imaamu nzikiriziganya naye nti si buli muntu nti alina okulonda. Endowooza eno nagifuna mu 1994 nzizeemu kugiwulira ku mulundi guno. Imaamu weebale nnyo, weebalire ddala. Ono nno mubaka wa president wangi ate ayinza okuba na mulirwanaawo Seeta Namuganga Kyeyune Ssennyonjo yagambye Kyeyune tebakugoba ayogedde ensonga. Omanyi oyo nno musomesa wange Mwami Kyeyune. Imaamu nga tufundikira kituufu abantu abamu tebasaanidde kulonda ne kye balonda tebakimanyi, naye ate be balonda babadde bafunye omukisa. Abantu bano okulonda abalondebwa babadde bafunye omukisa okubeera n'ababalonda, era nga bwe naggwangambye wali nonziramu. Naye ate n'empisa n'abo abalina okukulembera okulonda byonna ne bibanga ate byenyiyisizza abantu bano. Njagala okuba mu ttooki mu mbeera abalonzi gye baayisiddwamu, wadde abamu kye babadde bagenza okulonda tebakimanyi, oba abalala bakimanyi, oba bandibadde tebakifunamu oba bakifunyeemu, naye nga ye asazeewo nti kangende nkole ki. Ddala embeera eyo yabadde ntuufu mu byokwerinda, mu neeyisa gye babayisizzaamu, obululu gye bwafulumye. Tufundike anti kiri kyenkugambye ku bitende ebisatu byenjogedde kateyogeddeku kimu nti mbyokwerinda. Lwaki okwerinda kuba kwa bunkenke nga tugenda kulonda? Lwakuba be tugenda okulonda batya ffe abagenda okubalonda. Ffe tubalonda naye batutya. Lwaki batutya? Balinamu obukumpanya mu makkati awo nga bategeka. Lwaki batutya? Batulimba. Bw'ova wano kati Evans, singa mukyala utakulya ku leediyo naye bwoddayo n'omugamba nti ava ku leediyo naye nga puroguramu yagiwulidde teyakuwuliddemu, n'agamba nti lwaki onnimba? Ekimanyi nti oyinza n'okumukuba kuba otidde, omutidde kati omulimbye. Lwaki omulimbye? Mu process oyinza oba ova kumubba. Omubbi otya? Wamulekedde bino byemuyita akameeza nagobye wange. Era ne bwe mba mbulira bagenda okufumbira omuga nti tuddeyo kulowoozanga ku kye bayita akameeza. Omusajja agula ebintu byonna n'abiteeka awaka, omukazi we n'amuwa sente ze yamanyi kyazikozesa, si za akameeza kupulaninga byakulya. Kati gwe omulekera akameeza 10 mmeka? Naye n'omubba otya? Kati gwe bw'ova wano n'oyita wano ku kafe Javaazi akulya okumpi n'endyawo kyebiri kimu nonya girasi y'obutunda ya mutwalo, naye nga famire wagirekedde 10 mmeka? Kuba wamubbye. Kati bw'ate bw'obadde okinywa n'owaako n'omulala gw'onywesezza, kati bwe busungu buli bw'ofuna n'okutya n'oteekayo ebimutiisatiisa takubuuza. Kati ebibeera mu gundi. Ekyokubiri, n'abantu baffe bano olw'okuba kyebaagala tebakimanyi, n'emmanja yakyo oluusi tebagimanya. Kuba lumu nagenda nembuuza ekibuuzo kyange nti baŋŋambye kanoonye kalonde kakuume kabale then okanoonye. Nabuuza tutandika ddi okukanoonya okukabanja, kubanga ekituufu nkanoonyeza, nkalonze, nkakuumye, bakabaze ne bamba ne results zange ku kyalo kyewaffe, nenvawo nga ndi mumativu. Kati kyengenda okubanja manja ki, ngenda nkabanjani, nkatandikira wadde okukabanja. Kyova olaba eyo feeza eganye, era owuliramu ebigambo ebimu nga bisongovu.
owulidde nga bigamba nti mukama waffe for example talabika yekwese alira ku nsiko naye towulirayo n'omu ate kyebatandise okola bali mu kukola bikujjuko baserebulatinga kati nodde n'obuuza ayogedde ekyo wali omugamba kunoonya kubanja kaani kuba yakake akalina n'obubaka yayiseemu kati wagala abanje kaani kuba ye akaka mumativu n'akake kati lwaki olaba nti premise ze mwazimbirako nga mutegeka ebintu ebimu olw'okubanga temwebuuza tezaali ntuufu aba philosophy naye logic si philosophy yenna mu logic kwe kuteekamu obwongo obwo bw'enjawulo akugamba nti buli lwotandika ne premise oba omusingi kwozimbira nga mufu statement gyokola nga nfu conclusion yo ebaki nfu kankubira ekifaananyi kyogenda okutegeera ennyumba za kalina muzimanyi n'ebizizimba kati premise yo walowooza nti ogyagala kalina naye bwe wali osima omusingi tewakola gwa kalina n'enkoko tewateeka si ya kalina kati mu makkati otandise okuzimba empagi n'empagi fujja okuteekamu emitayimbwa otaddemu buringizi ye statement gyokoze ki conclusion oyagala kizimbe kisobola okubeera nga kituufu kijja kugwa bugwi kati yembeera mwetutambuliza n'olwekyo kyenva nkugamba yonna gy'oli nti tuddeeyo era nakyo kankireetere abantu bangi bamanyi kompyuta ate kati kumpi buli omu agimanyi kuba buli alina smartphone akozesa kompyuta era n'ebintu bingi bye bakoleramu era ntera okugamba abantu ebimu nti nze maami nebuga ekyo sikisobodde ne bamubuuza lwaki nti nze ndi wa BBC born before computers naye nze nasomako computing asukka kwono gwe mukozesa ali user friendly oli tali user friendly bamuyita wa programming bw'obeera mu programming osobola ojjanga owandiika ntuziyita gundi n'owandiika n'okola ogenda oba ku layini ya 19 ng'ogamba nti ku yabiri kwe mbadde nsuubira result entuufu nga kompyuta ekubikira syntax error redo from start kati bwe twali tuteekateeka ebyokulonda bino multiparty ani tulina ensobi gye twakola yensobi erabikidde kati eno kiki kye batubanja yeyo syntax ereze tuddeyo tuteekateeke bulungi buto tuyambe okutegeera abatukolera constitution kwe tutambuliza olwaleero biki bye baali balowooza lwaki balowooza tubeere n'ebisanja lwaki balowooza tubeere ne komo ku myaka kyebaali batangira kyekino okufa nakuwona kufana ki nakuwona kati kwetutambulira kyenjala okusembyayo basaaga bano nga sikyogedde kuba simanyidde lwe nadda ku radio Simba mu kalulu kano abantu bambuuza wayizeemu ki naddayo nze nenkasoma akalulu kano ani akalinamu interest esinga obunene ye Mr. Museveni candidate Museveni yalina interest esinga abalala bonna bano abalala abanfaanana twalina ffe egamba nti twagala change naffe yali interest nene naye strategically buli lwoyogera change otegeeza transition n'empula ze Museveni ejjakkiriza nti naye ajagala atya ekyokubiri bw'eba ebaawo ate mu nju ye giyite NRM yeetaagamu mutaagamu transition mwayagalamu succession kati n'agatta bibiri n'agamba mbifuna ntya n'agamba nti bwe mba wakubifuna nteekwa okucreatingawo ennyumba gy'oyita parliament eddako n'ababaka abasinga banaagibaamu nga bwenjogera bonna babunira ne basirika kyava yakola ki neyeetandikirako nadda mu kabineti ye bonna yasanga nti bw'aba alina ensonga yegyayogera bamuddamu bonna n'abakonkona
bakomyewo yasooka kubajjiramu mu primaries basobola abebba ne bafuuka independent n'abakwata era bonna n'abakwa kibooko ne batadda nsobola okuwa amannya mayitirivu aba cabinet n'amuvinga nadda mu pate ye mwennyini n'agamba muno mu pate bano si ba cabinet naye nabo mu pate bajja kubuuza ebibuuzo binene nabo bonna n'abakuba kibooko bwe yavaayo n'agamba nti bateeza mu parliament wawaayo abatali bange bonna be muyita ab'amaanyi abatali ku saidi nabo bonna n'abakuba baabo n'abakubira ddala kibooko bo yabakubanga 10 banabe yakoma ku 6 bonna kati n'ategeka transition ye ne succession ng'eringa emufubalinga nalabyeko ebintu bye muyita ba Twitter ebimu si byesiga bulungi n'ebibaayo bwe bibaayo nalabyeyo omu MP nga tufundikira ima ng'avunaana ng'avunaana baminisita abamu minisita avunaanya CDF ne minisita ne bamuvunaana abamu n'ensangayo n'abavunaana omu gwe bateebereza kuba nalabyeyo ababirongi nga gye muyita piraawo oba pieroyo nga balumba lwabwogo nga bagamba nti bino bye muulya mu Amerika birabika bya lwabwogo yabadde ayita eyo kati sayidi emu egamba nti bano abatagalabye babikola ki sayidi ye eri munda yategamba nti lwabwogo yakola ekyo era ne bamuteekawo nti ali treacherous nenga nti awo wetutuuse n'olwekyo abannanga batuwuliriza nfunye omukisa eyo yonna ndowooza yange gwe naawe oyina eyiyo ekyokubiri nze sikutegeerera naye ngeri gye sitakutegeerera nange ndeka njogera ebyange gwe bwoba oyina entegeera yendala gy'obiraba naawe gy'oba otwala nze ekyange kukugamba okutegeera nkukolekedde sula bulungi neyanziza nnyo neyanzeege tugenzeemuuko eddakiika ziizo katugende butereevu mu byemizannyo neyanziza nnyo imaamu si gwe gukomye tugenda kwongera okufuna era otegeeza abantu by'olina obbategeeza bo balondemu ebyo